Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigene kale bagita Faad TV ugi mbala amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda kitalo nnyo ekya Kadaama waliwo Kadaama munange yafiiriddwa abaana be bagamba nti ono Kadaama abadde akolera Sharujah era nga yafiiriddwa abaana be mu ntiisa y'ekiteezi we yagambye bakama be ne bamutwala ku ofiisi yamuggyeko amasimu n'emugalira mu luumu mbu ali ku kabadi ali ku mbadi bagamba nti oba oli awo yabadde akola ki nti yabadde alimba ofiisi banaye byennaku bisekerwa Kadaama bamusibidde mu yafeesi nga bagamba nti ono yabadde mu bubadi nti era yabadde akola ki yabadde abalimba yoyo omukyala gulingira mu kifuananyi be bano abaana be bano bafiiridde mu kasasiro yagwiridde abantu mu kiteezi era nga munange agezaako kuba nga kontakitinga ofiisi ekyaganya okuba nga emukola ki emuganya okugenda ndowooza oba olyawo ofiisi yamuteekamu ensimbi oba ensimbi tanaba kuzimalawo ze bamuteekamu ebiseera ebisinga n'oluusi okugenda nga kampuni ekutaddemu ensente naye si birungi batugeesera ng'oluusi ofunye obuzibu oyagala okudda e Uganda nga bagamba olina sooka kumala kukola ki olina sooka kumalayo ssente zaffe ate ebiseera ebisinga kampuni bwekuteekamu ensimbi ogenda okukola oba olina okugobera ku mateeka oba olina okugendera ku peesi yaabwe oba ku mateeka gonna ge bakutiirawo byonna bye bakugamba oba olina okubikola kkiriza obagaana ati no mukazi wattu awo yalugwiriddemu bamuteekamu ensimbi zaabwe bagamba okuvaayo olina kukola ki olina sooka kukola ki olina kusooka tusasula ssente zaffe bagamba olina sooka kuzitusasula zitwakuteekamu ng'ojja ebisesinga ebintu ebyo byanguyizaako omuntu okugenda kubanga kugamba tosooka kunoonya nsimbi zikutwala bali bagamba tujja kuteekamu ensimbi genda okole nga bw'otuwa bwe zinaggwayo ffe tukute otandika okuba nga z'okola oza mu nsawo yo naye ng'emyezi egisooka olina sooka tusasula kati mukazi wattu bw'atyo bwe yaluguddemu abaana ye baavudde bali bagamba tolina gy'olaga tukubanja twakuteekamu ensimbi zaffe ogende nga tuzimazeeyo tozisasudde tolina gy'olaga butika bo tebafaayo oba ofiiriddwa gwamanyi jjukira muba mwakola ki muba mwateesa nga mwabiteeka mu ndagaano bambi mukazi wattu bw'atyo bwe yaluguddemu bw'atyo bwe yakaguddemu bw'atyo bwe yakiguddeko like ngo subscribe ngo nyigene kale bagita Faad TV mbane updates zinavali mbane amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lyattu Uganda munange byantiisa ebyamaziga byokka ku side eyo ya Kadaama nkuba kiyo bw'atyo bwe yaluguddemu naye baboosi be bagamba ofiisi abaamuleeta baaganye okumukkiriza naye ng'agavaayo galaga nti ensonga yavudde ku ssente ze baamuteekamu ng'agenda okukola kibi nnyo byantiisa maziga gokka ku sayidi ya Kadaama ono nkuba kiyo bakyagaanye okuba nga bakola ki bakyagaanye okuba nga bamuleka kubanga nza ne mbuwandiike baabiteekamu manyi zibakuteekamu oluusi zibaako obukwakulizo bungi nnyo zibaako disadvantages nnyingi bw'ofiirwa tovaayo mpoziko ng'omaze okubawa ensimbi zaabwe ze baakuteekamu awo oyinza okuvaayo naye oba tinaba zibaddiza akuggwayo oba zibasasula kuggwayo tebayinza kukuganya kudda Uganda gwe ne obeera ofa otya tebayinza kukuzza Uganda subscribe ngo gigene kale bagita Faad TV ugi mbagala nnyo era mpeebaza ne bagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mugyekomerako ne gamba nti comment section weeri awo bakapuntita mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagiyita Faad TV ugi mwebale nnyo okubanga mugyekomerako kitalo nnyo abaana abiri bonna baafudde mukazi wattu yadde ayagala dde alabe ku baana be nga baabaziikudde wansi mu kasasiro eyababisse naye abasajja baagaanye bano basajja ba kampuni eziteekamu abantu ssente okubatwala ebweru si bangu bo babaagala ssente zaabwe kasi ozimalayo kiba kiwedde oba tunabazimalayo gwamanya oba ofiiriddwa oba kiki bo bakutaddemu oluseke nga baagala kunyunyutamu ze baakuteekamu ate oluusi obawa n'amagoba subscribing